Commissioner General w'ekitongole ky'amakomera Johnson Byabasajja wamu n'aba Kampuni ya Virgin Gold basoose kussa mukono ku ndagaano ya mwaka gumu erambika enkolagana y'ebitongole byombi. Byabasajja oluvanyuma akwasiddwa ekipande ekiraga ensimbi obukadde ebikumi ebibiri aba Virgin Gold ze basuubizza okuwa Maroons FC mu bbanga lya mwaka gumu. Bano era tebakomye okwo banjudde emijozi emipya ttiimu gyegenda okutandika okwambala nga ginambika erinnya ly'omuvujjirizi omuggya. Number 1. Byabasajja akakasizza abavujjirizi nga bwagenda okulondoola ensimbi zonna ezibaweereddwa okulaba nga tezikozesebwa bubi. We are no nonsense where utilization of funds are concerned. So you can be sure this money will be utilized well. After all, we are the ones who jail the wrongdoers. Chair, of late, we are very busy. And we wouldn't want to find ourselves in that situation. Ourselves. Roderick Muhumuza akulira entambula y'emirimu mu Maroons FC atubuulidde obuvujjirizi buno kye butegeeza eri ttiimu. Ttiimu eno yali terina budget ngera we muwulidde nga ekole nga eyambibwa ku individuals buli muntu ng'akwata n'akwata eno. Naye tuba nga tufunye ssente zino which is amount nga ku miliyoni 2 zigenda pushinga ttiimu ogenda maaso. Mu kiseera kino Maroons FC yasirituse nedda mu kifo eky'ekumi oluvanyuma lw'okuwangulwa Blacks Powers eyerira ne goolo 1 ku bwerere. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.